Tanzania yava Tanzania nga bamuwa abakika bangi nga bamuwagira obote ngaleeto be muntu yali muntu kyeyo ejiranga ne kubaawo na lebotolawo bweto olwensasa gene yala Amin nadduka ku ntebe nayo yalinga mugumu natugumya abange olwo nali nkola mu UTC UTC yechi basi kuba zalimu ebirundi ebiri yali UTC ne KDS nga zonna kampuni bazigasi atano bakabaka awangangusibwa abazungu bamukutte bamuwangagusa baga akabaka atunde ensi eno yegatte ku Uganda yo agitunde abazungu bagigule Uganda era waliwo n'oluyimba lwagambanga Sekabaka jwagwe kulamira gwe Muteesa asigaddewo alamira mutabanyi we gwe Muteesa asigaddewo omuzungu tomutyanga nnyo ng'opapirira alijja mu kiro emirembe giribaawo alijja emisana tewaliba alijja emisana ensi eriyuugayuuga n'obwakabaka wo ne bugira ki ne busaanawo oluyimba nga amulamira kabaka. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda okulanya osobola okunnanyizaamu okulanya kwennyini ng'oli maaso ga Ssaabasajja kaakati nze amannya agange nze Abdul Seeguya nzaalibwa omugenzi Ali Kasozi agalamidde Emunkabira ndi muzzukulu wa Adamu Matovu agalamidde Ebutambala walinga awo nga ku ssaza emabega w'essaza awo ndi muzzukulu wa Bweyiriza agalamidde Simba mu Buddu nga nva mu lunyiriri lwa Bweyiriza omulangira Lutayizibwa nga nva mu lunyiriri lwa Lutayizibwa agalamidde omulangira Lutayizibwa Essanje mu Buddu nga ndi musajja Muganda mange azaala ye Maayi Muuna Namukwaya mukazi wa Mbogo awo okulanya kuba kuwedde omubala guvuga akabulungu tebukaliibwa alikalya akabulungu tekaliibwa alikalya kambuuze okimanyi nina ekintu kyendaba ekyenjawulo engabi erimu mmeka za mirundi emeka kubanga bulijjo mmanyi waliwo ensamba waliwo n'ennyunga kati ate eyo eya bulungu yeeriwa gyo abo balangira b'Essanje waliwo engabi ennangira waliwo ennyunga waliwo ensamba waliwo ennanzi waliwo engabi ennanzi ziri engabi za mirundi ena zisubamu amasiga gasoba gatuuka galinga nsanvu liidako jjajja amasiga gali nsanvu nga zonna ngabi za njawulo nga buli gumu gulina omubala ogwagwo apaana kino gibula kalikutaana ne kakusula mbe engabi abasambaganye kati wali yakugamba atya wansi anti manyi kalikutaana ne kakusula mbe engabi abasambaganye tetuli bwe tutyo akabulu mwe muli ku kabulungu ekyo ngambye ekikulu kaakati nze mu buzaale bwange nzaalibwa mu mwaka gwa 1942 ozaalibwa
wazalibwa 1942 nzalibwa 1942 Julai kankolemu wano kalikyuleeta yange nze ndaba ekyuma kikali magezi emyaka gye kiba kikuwa 42 tuli mu 2023 ogambe ezalibwa 1942 jajja oba n'emyaka 81 bweddu bwekuba 81 kyekyo naye nga mu kuzaalibwa kwange kwennyini saazaalirwa mu ddwaliro nze nazaalirwa mu bitooke eno gye tutudde banzaalira wa jjajjange mu bitooke ng'eno gye tutudde banzaalira wa jjajjange azaala mange mu Lumuli bakuzaalira mu Lumuli banzaalira mu Lumuli eri ng'ova ekitovu ye Lumuli walira Lumuli gye banzaalira olubuto ne lumusimba era bwe yali maama ng'ali lubuto taata n'amusindika ewaabwe namugaa ddayokke ewammwe bakujjanjabe ewa maama kati nze gye nzaalibwa ne balyoka bandiita kuno ne bankomyawo ewa taata ne bakuleeta eka basuddewo eddenzi owulidde taata wange mukulu wa taata yantuuma erinnya erya Ddungu yantuuma erinnya eryani erya Ddungu taata oyo yafa yandeka nina emyaka 8 yandeka nina emyaka 8 kati agenda okufa ojjukira byonna ku myaka 8 ekitegeezo ojjukira buli kimu ekyaliwo okay. Kati omanye saa zino omuvubuka ayinza okuba nti kati tasobola kumanya mu gy'ataano embeera eyaliwo kubanga oba wazaalibwa 1942 tugenda okutuuka mu 1905 walina emyaka 8 bweddu emyaka 8 taata wange taata afa mu mwaka gwa 5 nemusikira kakali bwe musikira nembeerawo netubeera wano ne taata kwegane nembeera eri wa taata netubeera wa taata kakali mu biseera ebyo taata bwalwalira taata bwalwala taata oli bwalwala ono gatanafa yalwala ono tanafa nga waali kakati taata yali agenda kumpa busika nze mba musikira ono omuganda namwa nedda Ddungu yalina okunsikira nze nemusikira nembeera wano nembeera eri kakati bwe tutuula kuno bwengenda okukulakulamu mu myaka egyo 8 ne tugenda banteeka mu kasomero kaako nga bakayita Kammondo essomero lye watandikira mbali bayita Kammondo okuyiga AEO mu 1905 mwali musoma AEO ezo ze zisomwa tulina akatabo k'amateeka oba baliyitanga na tteeka ng'akatabo bakayita tteeka kalimu AEO wayacyaha bapava fama datalalana zasajjagaka olwo ewalifu ya Luganda yalufu ya Luganda nga tugamba ennyukuta ez'ettaano ennyukuta ezo ettaano zeeyawula zokka AEO wayacyaha bapava fama datalalana zasajjagaka nya yabera nya yali nga wabeerawo nyeno wansi mukateeka bbali eni ne waayi nebeera nya naye nga ez'eruvannyuma nekisi ez'eruvannyuma nnyo ate era yo tekola mu lulimi Luganda kakati atubeerawo nga tuzanyirawo mukaonakanyawo kati okusoma kwammwe mwasomanga okusoma kwammwe ezo mwasomanga tteeka mu tteeka akatabo ako kakubiddwamu ennyukuta ezo
tusoma bane wane ambwa bane wane ebwe bane wane yibwe owulidde kakati bwe tubeeraawo olutalo lutuuka ku myaka ng'oli mu myaka emeka okyali 5 1905 kuliko gavana Kowini nga yalinga president gavana boba gavana abo baafuganga ebitundu bisatu Uganda ne Buganda nga kyawulwamu emirundi ki ebiri ye yafuganga Uganda teyafuganga Buganda kabaka nga yafuga Buganda amasaza 24 tagenda Mbalala tagenda wa wakoma naye nga mulina obutebenkevu ng'ate we buli ku ssaawa eyo ntalo ng'onyumyanga agamba ati nno mwali mmireevu wulirayo nga tulyeyo amayi tugadduseemu olwo ne Pandagaali waalimu ne Pandagaali muno nowulidde batutwala eri bagamba nti abo bayeekera batutwala egindi bakuyita muyeekera batuyita abayeekera batukwatanga Pandagaali bwe yajjanga nuga kati bwe tuli wano nga batukwata ffenna nga batuuka mu biseera ebyo bamukwata bamukwata bwe bakwata kabaka oyo awo abantu bagira kibasaasaana bagamba kabaka bagize kati kambuuze jjajja olutalo lwa gavana ogambe kwaliko gavana olutalo lwa 1905 kabaka awaŋŋangusibwa abazungu bamukutte bamuwaŋŋangusa kabaka atunde ensi eno yegatte ku Uganda yo agitunde abazungu bagigule Uganda era waliwo n'oluyimba olwagambanga gwe Ssekabaka gwe kulamira gwe Muteesa asigaddewo alamira mutabanyi we gwe Muteesa asigaddewo omuzungu tomutyanga nnyo ng'opapirira alijja mu kiro emirembe giribaawo alijja emisana tewaliba alijja emisana ensi eriyuugayuuga n'obwakabaka wo ne bugira ki ne busaanawo oluyimba olwo nga amulamira kabaka azaala kabaka kye yaliko mu lutalo lwa 1905 ani yali kabaka obudde obwo kabaka ono ali obwakabaka ng'alina emyaka 10 bamussaako kitaawe azaala Muteesa oli omukadde kabaka chwa ye yaliko mu 1905 afudde bwafa ne bassaawo Muteesa oyo so ono oli kitaawe woono waliwo Muteesa yasooka waliwo Mukaabya owulidde oyo muleke Mukaabya muleke naye kaakati azaala Mwanga yazaala kabaka ono oli mu 1905 ogambye nti gavana nga yaliko waliwo olutalo olwabeerawo ekyembuuza ku ntebe eyo eya Buganda ani yaliko obudde obwo kabaka Muteesa wano asooka oli muleke mwe bava bali ndowooza omutegeera omusajja akatono akawampaogamba ekifaananyi kyono kabaka Muteesa gwendaba oyo so ono azaala ono azaala ono saamulabako tewamulabako egyo ani ngamba ekifaananyi sikirabangako nakyo manyi kyono eyali pulezidenti kabaka Muteesa yali pulezidenti yoyo nkufuna bulungi ye pulezidenti asooka omupereberye gundi amuwamba kakati bamutwala bwe bamutwala e Bungereza bawoza omusango bakola endagaano endagaano ejja neebula k'abazungu bano omusajja tajja kusoboka tumutwale ewaabwe tumutwale ewaffe ajja kukola bamutwale mu bazungu bamututte mu bazungu kubanga kabaka oyo yakulira wa Queen owulidde
mu Bungereza wa Queen wakulira be bamukuza kakati mu biseera ebyo bamutwala abantu batandika bakwata amajja obutawali mundu basima enguudo olw'okuba kabaka batutte bagamba tulwana balwane ab'emmundu bwe bajjanga ng'abantu beeyala nga bebakawa badduka amakubo bagasimye emyaka nno awo gyerabiddeyo gye yamalayo naye nga bamutwalira mu 5 bamututte 53 kabaka n'akomawo ne bamukomyawo nga bawozezza emisango agisinze ne bamuzza kuno yawuza ate n'abazungu ani kabaka yali musomi munnabuddo owulidde ava e Buddo bamutwala e Bulaaya gy'asomedde gy'akulidde wali eri nga byonna oluzungu alutegeera bulungi ate oba muno n'okugenda ebyo ebyambalo si kuga nti bamukaatika bikaatiike era obujaasi yabusoma n'aba mujaasi ddala era omutendeke era olutalo lugenda okugwawo wano lugwewo gundi amuggyeko Obote bagamba Obote owange bagamba kabaka oyo owange naye omusajja ono akutwala koya akantwala wa kalina kikantwala ng'akanyooma akutwala nti mpozi bagenda waliwo kabaka oba Sophia kaali kasajja we kati kampi kakampi kalina n'embwa bakajjanga kuno kamuwa emmundu Obote kawa kabaka emmundu kamuwa emmundu gye yeekuumisa ye emmundu omuzinga guli gw'olaba wali bwe guti yali nene bwetyo emmundu eyo nga mulimu amasasi owulidde addira emmundu eyo agissa munda ku masannyalaze owulidde kakati bw'agissa ku masannyalaze olutalo lutandise okubumbujja kati n'abakuba olwo ndi mu myaka gyo nga bitegeera nga kati ofuuse musajja ddala ndi musajja ogwo mwaka ngoluza tuli nga tuvudde mu 5 oyingidde olwo tumaze okugira kyokugamba tutufunye obwetwaze kakati amuseeseetula ku bwaki ku bwa pulezidenti ani aseeseetula Obote wanu najja n'akuba kabaka mutesi najja akuba Amini ye yali omuduumizi Nuno Museveni naye yalimu balinga banti bajaasi kakati baleeta ebibinja n'ebibinja babijja Entebbe babituusa wano mu Lubiri akanaakanika akaseetinze ng'eyo boolaba wamajjoza okugiseetinga obulungi nange ng'aseeseetula mundu ye agisibye ku masannyalaze ng'akuba abantu yatta abantu kakati omusajja Omuganda mwerabidde omusajja oyo agenda n'agamba gagati abange ti emmundu eyo eri ku masannyalaze musabule amasannyalaze gali emmundu eyo ejja kugira ki ejja kuggwamu amaanyi ejja kuba ng'eweddemu amaanyi ate singa yali ng'agitadde ku baatule yali badde abamalawo kakati Mukama Katonda aleeta akale k'enkuba mwaleeta akale k'enkuba ne kajja kayiika emmundu olwo tekyakuba ne kabaka afubutuka mu Lubiri n'amanya nti kati byonoonese n'akkirira n'abasirikale be emmanga nga wali ennankani waliwo awo emmanga we yakkirira n'addira omusiri ng'ali mu mpale ennyimpi n'akasaati ke kaali ka mikono mimpi keeru alinnya Olubiri alinnya kunaaka ku musirikale we ku mugongo n'alinnya bw'ati nakka n'adduka kabaka n'agenda kakati awo naakani awo yagendanga alina we yasooka okwekweka erudda nga ku Lubiri aveewo oba yeekweka Lubaga aveeyo alyoka alaga e Makindye
ave Makindi alyoka agende nga bamutambuza mpola mpola akirire mu Butambala ewa Katambala ali ne Katambala naye yagira ki n'amutwala n'amutwala bano bagenda nga batambula mpola wuuyo Sembabule okukkakkana ng'ali mu Mbalala ng'agenda ng'ali gendi Kabaale Kabaale eyo era gyafunira omusajja Omuganda eyali amanyi obulungi olunalindi lunagati Kabaka yali awagira ennyo Kabaka bamusibako awo saamanya bayatambulanga atya ebyo saabimanya kakati eyo nga nvaayo wano mu buto bwange nzizeeyo tukyali awo myaka oli 8 ndi mu 8 mujataana kakati ndi mu myaka 8 gye kunyumiza eri nga maze okuvaayo mu myaka gino 8 kakati bwe tuvaawo okusoma kwammwe kwali kutya engeri gye mwasomamu awo tukyasoma awo Bakyadda Booyi Gaalo byekiriko n'oluzungu mwalusomanga ono mulenzi ono ani bwe tutyo katono kati bwenvaayo okusoma kw'ebiseera ebyo kwawukana kutya kukwakati kiki kye mwalina nammwe zino zikirasi zammwe mbu bebi kirasi P1 P2 yalinga P1 omwana agendayo wa myaka 10 wa myaka naye nga mwasoma muli bakulu bulala naye ng'ayiga bulungi nnyo ebyekimpatira omwana ng'akola handwriting ennungi naye n'ogiraba omwana n'ayogera Oluganda olutuufu olutali luvuluge ng'olwakakati oba ngenda nnaaba ngenda ddya nkulabyawo ne bagwamu empisa mwe muga nti ensi egunjuse naye ensi terina kugunjuka kwayo kubanga kakati omwana yatyanga kitaawe ne nnyina naye abakaki tebakyatya bakitaabwe ne bannyina tebakyabatwalanga mulide okujjako mwe nakuba ebooko ate gwe oteekwa osanyuka ennyo ogambe ti taata jjajja ti wakola bulungi okuba bakadde bange embooko n'obassa mu kkubo ettuufu owulidde kaakati olwo baazijaawo bantwala ekoowe wa mwannyinaze ngenda kusoma busomi nno Kulaane ani ne Kulaane saagisoma kugimaliriza bulungi kunnugaana bulungi nvaayo nkomawo wano bwenkomawo wano ewa taata okusoma okwo kwalimu ebyokutikkira bino byendaba ebyakati tebyaliwo mwasomanga luzungu buzungu kufunamu kazungu ate ng'edda abaakolanga mu ofiisi baalinga ba P6 owulidde essekeza jjajja omuntu bwe yamalanga P6 ng'ensi eno aba agirinnye abasobola ate anayogera gati kakati P7 ye yalinga junior 1 kakati P7 ye junior 1 nga okusoma kugenda paka ddi junior 1 junior 2 junior 3 junior 3 kakati bwatuukanga ku junior 3 awo genda wali mu 9 nakani yani kati mu university nakani enchi junior secondary secondary senior wa senior ki 1 senior 2 kati junior zakomanga kumeka ku 3 ku 9 nga muzibala junior 1 junior 2 paka 9 kakati bino babikyusa kati okugenda okugamba otule P7 kati enaku zino tulina P7 tulina senior 4 ne senior 6 anti kakati kwati olwo junior 1 junior 2 junior 3 yali badde ki kati yemugamba senior 4 kali wabanga mu junior 3 nga bakuza muki ng'ogenda mu maaso nga weeyongerayo zabanga zibala bwezito nga bwezibala yenga kakati olwo ozisanzeewa wane buddo byalinga ebibiina 9 ino Mwagule byalinga ebibiina 9
jajja waliwo amasomero nga meka mu 5 amasomero agategerekeka budda mwasomanga mu baana bagagga Kisozi wali olidde Kisozi Nabbingo Nsangi Jungo Ntebe Namata Ntebe Namata ge masomero agali nga ag'amaanyi ngeri oli bwamala primary nakanisa bagamba primary living bw'omala ogende mu senior naye nga abantu basoma nnyo ebiseera ebyo baali basoma nnyo naye abantu abasiganga nnyo okusoma bakatuliki abakatuliki bakisangamu nnyo amaanyi era omwana avudde Nabbingo omwana avudde Ekisubi wanjawulo nnyo gamasomero era galingana gabisulago abawala basoma bokka n'abalenzi basoma bokka bino okugenda okubagattiriza okugatta Amini yabikoze era naffe ogenda okutugatta nti abannaamu na Juma n'Ezzukuli n'abannaamu nabo amasomero nga bwe gatyo Namagoma kwegamba amasomero ago nga ge gasomesa ku baana kati bw'ovanga oba Namagoma ng'ovuddeyo ng'omaze primary 4 ng'ogenda Ekibuli oba ng'ogenda Ensangi wali 6 ng'ogenda Ekisozi nze bwe nva wano bwe nava eri Namagoma ne ŋŋenda Ekitende olwamala P6 neŋŋamba maaso gange tegakola bulungi ze temujja kunnyongerayo taata ne mugamba olina abaana bangi baweerereko nange kyenfunye kimala nkomye wano ate omusana bwe gwaka bwe guti nga siraba gakakati ng'ebiwandiike obeera tolabako kunze taata naakani mmala yakyo ebiseera taata nze byokusoma bivuddemu kakali bwe bivaamu anandika okwekolera egyange egya Nakyewa ng'asomba ku ndagala ng'asomba ku nsujju ntwala mu katale kyotambulidde mu masomero ago gaalimu bazungu be babasomesa baddugavu bannayuganda bannaffe baddugavu naye nga abakatuliki bo baleeta ki abazungu be balimu abasosolooti abasaserodooti nga ne Kisubi nga waliyo abasosolooti abeekirevu abakolagana ne gindi nga bakolagana ne Nsambya ne Kisubi bonna bakolagana owulidde bonna wadde bakatuliki era ne bagenda egindi Masaka Evviira abo nga bakolagana nga kakati nga ate ab'egindi eno abe Lubaga aye nabo balimu era ebiwayi ebyeddiini sijja kubigendamu naye abamu ku biseera ebyo bagamba nnyo nti kati nkyali ku ekyo ekyokusoma ebiseera ebyo bagamba nti edda waliwo entalo zaali nnyingi ogeraageranya otya okusoma kwatambulanga kutya ate nga waliwo dduka z'ebiseera bino ebya Museveni gundi era dduka teyaliiko kugamba nti mujja kudduka mumalo emyaka nga kati batugamba nti emyaka emeka abaana batudde naye nga tebiriiwo ng'ate era okusoma era nga abaprotestant n'abasiraamu ng'ensomesa yaabwe nafunafu teyenkana ne bali bano abakatuliki era bw'otunuulira ne kaakati singa otunula asomedde mu ssomero ly'omukatuliki olumu asukkulumamuko basukkulumamu ate Olungereza olwabwe lwafu kubanga Olungereza lwabwe lw'abazungu abo abayitale owulidde bo basomesebwa mu Luyitale era kye baava osanga tebakyusa
lwalinga luki olwo lwasomanga abakatoliki oluloma oluyitale maama olufalansa olulatini nga bo bagenda mu lulatini abo naye kakati eno ffe tetwafangayo nnyo era ate kufu abasiraamu omwana amaze Kulaane asomye nnyo ng'obeera bulala nnyo osomye Kulaane kiwedde tafaayo omwana yeyongereko waggulu ng'ebyokusoma ebirala abireka buli ani ne bano era ng'empiira yaabwe nafunafu wamala P6 asomye nnyo kubanga mbwe aba P6 sebo baabeeranga mu ofiisi be baalinga mu ofiisi owulidde be baalinga mu ofiisi tebakola ku magombolole neyo kakati bw'ogenda okutunuulira okunti yali wa Kyamwenda Obote yali yasoma n'akoma mu Kyomwenda mwagula awo we yasomera naye nga Obote bw'atuula bw'ati ku katebe okwogera ayogera essaawa iki namba amazima katalina kyayogedde gatakiddamu ng'ayogera lulimi Lungereza naye nga kyayogedde takiddamu naye oba osanga Obote olw'okuba nti ye yali ava waggulu batugamba abantu beeyo waggulu Oluzungu boogera lungi nnyo anti kaakani nkugambye ate Agule yali yesomesa nnyo era buli mwana ng'ateekwa kugenda ki Mwagule oyo asomesa nnyo ne wano ku Kayanja nga bw'ava wano ku Kayanja mu primary ayambuka waggulu eri Mwagule ayambuka waggulu eri yeri ebibiina ng'ate abantu b'engulu bajja nnyo wano kaakati nankani wammwe oli waggulu ku ssomero ebuddo wali enamuŋoona aliwo yina Kakoza ono okereziya ku basodoksi omusodoksi n'akyama yagendanga nnyo era ŋŋo n'aleeta abantu beera ŋŋo n'aleeta abantu baggulu n'abaliita kuno n'abaliita Mwagule eyo kakale bwe yabaleetanga Mwagule bwe yajjulanga Agule bwe yajjulanga n'aweereza empumudde wali kalandazi ng'ate waaweereza ate nno bajja aba P6 gasajja gakadde oba ensonga lwaki baba wange emirimu mu ziyoofiisi nikwega ne babatiribo baafaayo nnyo okusoma ate bw'ogenda okutunula ennyo mu masaze wano agatwetoolodde Masaka yali ekifo ekisooka mu kusoma ng'e Masaka basoma nnyo basomi era ne abasooka wano okuba abalamuzi abakulu baava Masaka abakulu baavanga Masaka abalamuzi kugamba bati abakulu abo balamulanga mu kooti ez'enkulu Masaka gye baava bakatikkiro Masaka bonna Kiwanuka naye we Masaka gye yali afubutuka yali omulamuzi omusukulu wano ate Ben Kiwanuka ye yali owananka n'owa DP ayogera amazima n'obwenkanya egumire oyo omufalansa oyo kakati olwo ne babeera awo kakati n'osanga emirembe giri gyali emirembe emiyitirivu ekibanja kwali kwa ddala naffe naye lwakuba nti twasomanga ne tukoma wansi naye nga bitukola tubitegeera kituufu ate n'omusomesa ng'afaayo nnyo okulaba nti omwana ayize kakati njagala oweebuuze maama oyo yakoma mu kibiina ki wa siniya oba siniya 4 oba simanyi naye jaji ono gwe ngamba kakati bawaayo bo obudde bwabwe mu kusoma bawaayo obudde ate nga n'ababasomesa baddala bazungu akyali mu bazungu ave kalungu bafuna omukisa ogwo ogusoma okusoma ave kalungu amaze siniya 4 ajja emitalo gindi nkozi ayingira mu TTC enkozi naye
kuno banoonya kuno wa senior 4 edda nga taliiko nga tekuna wa senior. Okusoma bwe kuto we kwali okwenjawulo ennyo. Kuno atuuse kuno ng'abaakuno babisi. Abaakuno babisi. Oyo yasooka n'okulya obwa Nnaabakyala kuno ne bamuwa n'abakiikirira bakansala abasooka. Ono yasookerako ddala. Tekwaliko bakazi baka naye. Okusoma jjukira kwakufuula ng'ow'enjawulo ennyo. Era n'okutuusa kati kakati gwe oli wa 6 oli wa 4 naye osobola watukanga nga okwogeraageranya ate bali nga baafuna kyanjawulo ku kyakati kuba n'abasomesa kati bali ka sipiidi byasomesa ate ebyobulamu bino byo mu budde bw'obumwoyo mu gy'ataano ng'obulamu bulungi ngamba ebyobulamu amalwaliro nga galimu eddagala obulungi Mulago nga tuwa omusolo gwa siringi 40 n'ekitundu. Ogwo mwaka kijjajja. Egyo gyonna emyaka egyo. Mu 5 mu 6. Egyo gyonna 5 6 tufuuse basajja omusolo gwalwawo nnyo. Nga musasula sedema. Siringi 46 n'ekitundu. 41 n'ekitundu. Emu omuzungu yakutukira kuno ekitundu kya muzungu yakutukira kuno ki omukono. Waliwo omuzungu yakutukira kuno omukono nga tulina okumusasula nga tulina okusasula. Omukono gwe yali yakutula mwagukutula gwafiira kuno bakyuma kyekyamukutula bakiki kati nga mwanga omusolo nga mwina omusasula. Tusasula siringi 46 itikiti gye baleeta 41 n'ekitundu erina okujja. Kuliko eddwaliro Mulago. Mulago ng'ogende Mulago tolina kyojula. Eddagala lya bwereere buli kimu kya bwereere. Ye siringi emu gy'otoola ekola ku Mulago neekola ne ku makubo. Amakubo nga galina okulongoosebwa bulungi. Aga Buganda gavumenti aga Central ge gali agasiiguddwa koolaasi. Gano ga Buganda gavumenti kugombola balina okuwandiikayo abakozi abakola mu nguudo. Naye kaakati tebiriiwo bya bubbi. Nga tulina emirembe. Essegeeza jjajja bwe walwalanga obujjanjabi wafuniranga ddala. Bw'ogenda Mulago ng'obufuna bulungi oba mu bulwaliro buno bulinga Mulago ng'era eddagala olisanga bulungi n'omusawo ng'akufaako bulungi. Buno nga tebuliyo buno obulwaliro lwalino buno bw'ogamba buno obuliwo kaakati obubba eddagala. Edda tewabangawo kiriniki jjajja. Teri. Ng'ogenda kasita olwala Mulago. Nga kati oba nazinakawuka nga wali. Eddagala ng'olisa buli ddagala erya buli kika ng'olifuna ojja n'omugugu bwe guti. Oludde. Kati ndabira ku ssenkaawo bamukolako okumala emyaka egi ali Mulago naye nga tebasasudde yadde nnusu. Tewaali kusasula buli ekimukolako kyonna tekyali nga ekitegeeza ng'omusolo guno gukola kinene nnyo. Omusolo gukola ki? Nga gukola kinene nnyo. Naye kaakati tolaba sente gye ziraga n'enguudo zennyini kakati sente ezo nga bwe zimala okwawulwamu Buganda gavumenti etwalako omusolo n'eri n'etwalako omusolo. Kaakati omukulu oli gavana yafuganga kabaka we yakomanga bw'ati nti essaza likoma wano. Owulidde yaatandikira eno n'afuga eri. Afuga ki? Afuga Uganda tafuga Buganda. Kati jjajja kijja kitya okubeera nti ekintu kyatuuka ne kivaamu gavana ne kikyusibwa enkyukakyuka eyo waliwo wagirabako nga egenda maaso n'okuba wali ogitegeera? Nali ngitegeera kakati gavana oyo bw'amala okuvaako kwe kussaako pulezidenti.
eyali president ate nga ye kabaka Muteesa. Kakani yewoolubereberye. Kakini bagamba nedda kakati ono bw'amala okuwamba bamuwambye. Olwo ne bikyuka Obote n'aba president. By the way, gundi yamalako bbanga ki? President Muteesa ate kabaka yamalako bbanga ki? Kuba president. Ojukira ekiseera? Tojukira ekiseera? Naye bw'avaako Obote bamaze okumuwamba. Obote n'afuga. Obote wano. Obote wano ogenda okumuggyako engabana n'ebankyamu n'Amiini. Obote ani amuggyako? Amiini. Yavaako ku mirembe? Muntu. Kati awo njagala okumanya. Avaako ku muntu. Embeera eyo mmwe ng'abaaliwo kati kiki ekituukawo nga Muteesa naye bamuggyako ku maanyi, bamuggyako kifuba nga baagala ne bamunoonya okuwagala okumutta. Obote yamuggyako? Amuggyako. Obote yaweereza omukazi atta kabaka. Kabaka ng'atuuse mu mazaalibwa ge eri ebweru. N'aga nti mazaalibwa ganaaba gatya nti bwe gati ng'addira oluwala olungi nga alusindikayo. Bw'atuuka eno Muteesa ogenda okulaba omuwala, omuwala avudde mu Uganda, bannaffe baganda bannaffe, mpozi amuleetedde obutwa. Bakyakalaawo n'agenda okuyingira mu nju ye eri, n'ono aveewo bamaze okukyakala n'ono adde eno, kabaka asanga afudde. Esegeeza tebyalimu mundu enkyukakyuka teyalimu, yali ya mpola, yali ya butemu. Yali yaki? Yali mbeera ya butemu. Bano mwabalabye abo abanoga. Twabala. Yawukana eyo yali kaakali bw'amala okufa. Obudde ne bukaawa kuno. Nga kabaka avudde ng'awummudde. Kabaka afudde. Kabaka bw'amala okufa kati tugenda okukyusa. Obote mwalonda mulonde? Obote si mulonde, yajja na kifuba muntu ng'ategedde nti kabaka amaze okuzaawa. Ye nijajja atya? N'ayingira wano, kabaka amaze okumufumuula wano, amaze omufumuula oli agenze ebweru. Ono kati ayingiddewo n'akwata entebe. Ku mundu tewali kulonda. Tewali kulonda. Akwata emundu ng'agenda mu maaso. Bw'afuga. Kono nti twateesa. Ono bw'avaawo ffe tujja kuba bwe tuti. Ng'ani olwo ayogera n'ani? Ayogera bali n'Amiini. Obote ng'ali n'Amiini baali ba mukwano. Nkugambye ono bw'alya oli Obote yali omuduumizi wa Amiini, yali omuduumizi w'amagye. Obote yali Amiini yali omuduumizi w'amagye. Ng'Obote agenda ali obwa president. Era yalinga ku ntikko. Olidde? Alidde. Kakati bw'abaala ku ntikko abakuba banne bamufuumuula. Ani gwe bafuumula? Obote. Amiini amufuumudde. Amufuumula essaawa 10. Nalwo lwali lutalo. Kulaba bulabi ng'oli awera nkolokooto nti Obote yali agenze Singapore. Obote yali ali bweru. Ono entebe n'agirya. Atya yeerangirira? Nga beerangirira ng'awambye, amaze okuwamba. Bw'amala okuwamba oyo teyali wano nti oba yali wano bakwasagana amasasi. Oli yakwata bukwasa entebe gagi. Ensegeeza Amiini teyakuba ku ssasi ng'ayingira mu ntebe. Yali mbeera yakubaza. Kulaba bulabi. Nti gundi taliiwo. Ng'atandika kuwera nkolokooto. Essaawa ziba ziwera 10. 12. Essaawa ziba ziwera mu ssaawa awo 10. Ez'akawungezi. Ng'atandise okuyisa ekivvulu. Ndyabange nti entebe mpangudde. Nti Amiini ng'atandika kuyisa kivvulu omwo. Ne musanyuka? Lwaki tetusanyuka kuli agenze? Nitusanyuka baafanga olw'amasanyu, naye awo tewali muntu amuwambye buwambi. Yali ali Singapore, yali agenze mu kuteesa. N'alinnya ku ntebe. Olinawo nga nti abange ti gy'olaga nti birala.
tokyalinawo oyita bakusse ndi gundi yamaze dda okutuula ku ntebe ng'atandika kukakkalabya mulimu naffe tuli awo nga tulira ansisi olwo agenda okuwamba nfubutuka eri igwe nali nkola takisi nga muvuga takisi nga nvuga takisi nve eri nva e Kampala nasooka bwayiise nali nabetutteyo nkyusa bwenti ngenda okutuuka awaka nga jjajja agamba tiwange omanyi nzadde nga 2 mwezi lubazaala kitaawo nga nsanga ali awo bewera bayonga ate omanyi ti nzadde omwana ndi aliwo ntulimba lwe lunaku lwe bawamba nga 25 January lwebazaala kitaawo ngenda okuva eri nga musanga awo kumuvulaawo awo nga abantu bali ku masanyu agatagambika naye ng'ensi yonna yali eri bweti nga bajaganya olwa pulezidenti omupya tufunye omupya nga tubeerawo nga tusanyuka tewaali awo mundu ate bino byembulyamba Obote 1 Obote 2 byebikise Obote 1 yasooka ate akoma eyo baali Obote 2 oba y'omu akomawo ava mu Tanzania bulijjo nomanyi nti baali Obote 2 bw'ava mu Tanzania olwo atandise okufuna olwo afunye obuwagizi bungi atandise okuba Amini nga bamuggyako kanaagenda ne yeekweka n'asirika kati Amini ne yeeyagala kati Obote n'addamu n'aluka olukwe amala okufuga emyaka 9 Amini Obote adda akadda nnyuma yadda na Mmundu yava Tanzania yava Tanzania nga bamuwa abakiika bangi nga bamuwagira Obote ng'aleeta oba emmundu yali mmundu kyeyo egiranga nekubaawo wonna nebotolawo bwetyo olwo ensasagge neeyala Amini n'adduka ku ntebe naye yalinga mugumu n'atugumya abange olwo nali nkola mu UTC UTC yeki baasi kuba zaalimu ebirundi ebiri yali UTC ne KDS nga zonna kampuni bazigasi gwosobola okumanya amakulu UTC ne KDS amakulu osobola okugavuunula obulungi kakati tukola eyo olutalo tunyinyitira tujja abasirikale eno tuba Abaamini oba mugenda eggulu muleeta abasirikale mugenda wa muleeta abasirikale olwo bagenda ku nsalo eri Abatanzania gye bafubutuka Amini ku lutalo lwa Amini era n'Amini batutandika bakubagana Amini ageze mu Buwarabu Gaddafi yava wano n'alekawo Obote we yatabukira nedda olwo olutalo luba lutandise batandise okukubagana ye yagenda wa Gaddafi Amini yadduka adduse akubira Gaddafi Libya amugamba owange ti abasajja bano bantabukidde tugenda kulwana lutalo lwa ddiini teyabaga tugenda kulwana lutalo nga baleeta abasajja bagamba abasajja bamanyi kulwanira waggulu bo bali Abawarabu balwanira bwe bati wansi abaleeta kuno bw'abaleeta abasajja nga babatuusa kuno nga babayiwa ku kisaawe babayiye ku kisaawe babajja kisaawe babaleeta eno enaggulu eyo tebamanyi kye baliko tebamanyi nti nno bano balwana lwa byabufuzi bo bamanyi balwana lwa ddiini jihadi nga batta bali ne batta abasirikale baani ba Gaddafi babatta nnyo kubanga badduka nga tebamanyi gye balaga oli ng'aleeta abasajja abo bajja nti simanyi bakomboozi bajja okutukombooza kuno bajja okutubba tubatusuza ku nsiko bakola batya olwo kati mmwe bannansi kuba byonna oli mu kunyumya olutalo bannansi we tujja okomolwala sooka ombulire bannansi mwali mu mbeera ki okuba onyumya olutalo nga Amini yagenda ewa Gaddafi mu Libya n'afuna abasirikale
yatumya kati nga n'obote unaafubutuka eno Tanzania ayina ebibundu abikuba bitabuse naye ekibuuzo kiri kimu mmwe mwali ku kyawe essaawa ezo muno twalingamu naye nga mulina obutebenkevu ng'ate we buli ku ssaawa eyo ntalo ng'onyumyanga agamba nti nno mwali mirembe wulirayo nga tulyeyo amanyi tugadduseemu olwo ne Pandagali waalimu ne Pandagali muno owulidde batutwala eri bagamba nti abo bayeekera batutwala egindi bakuyita muyeekera batuyita abayeekera batukwatanga Pandagali bwe yajjanga nga kati bwe tuli wano nga batukwata ffenna nga batulinyisa mu mmotoka nga batutwala ensambya bwe batukyekingira nga bakwata ebitundu bingi nnyo ffenna batuyiwanga wali twavaayo essaawa batujja tuva mu mayumba tugende tudduke tuvaamu essaawa 9 ez'ekiro tudduka tugenda ate tudduka kawaala mu kifo ky'okudduka nga tudda eno twadduka tulaga eri eyo gye batusenera kale ajajja awo wennyini we tujja okuba nga tutandikira olunaku olunaddako ng'otunyumiza engeri gye bakwatamu ne bakuyita aduyi ne bakuyita omutujju tujja kuba nga tutandikira olunaku lwe tunaddamu okusisinkana